Nsanye tata. Nsanye sokulaba. Mmanyi tukotuuse taata buli kimwe kyange kiwedde. Funye Yesu mu maka gange. Mukama tuba osanyusa okulaba taata. Nina essanyu emyaka gyonna tata. Nzikiriza nsooka okuvunama ku ttaka kuba gwe Katonda wa Uganda. Muganda wange Bobi Wine n'obumubuuza mubuuze Bobi Wine amanyi nange mmanyi muganda wange twajja wano tubadde mu clubs ffenna tubadde ekibuga nga tujogawamu Bobi Wine omumanyi mwali mubaddeko mwenna mukwano gwo nabwajja wano nasooka kubuuza nze nga tanaba kubuuza gwe Kyagulanyi mumanyi enaku zino yaneetongola ku sikyamuwuliza wali omuwuliza naye mu buto bwange nze nali kamanda wa unit baali bagiyita Red Army so ndaba kati yayambala bukofiira obwa red so nze nkulowooza kwange singa nfuna chance nandyogedde naye genderwa target ya National Unity Platform kubanga twagana okwogera ne Museveni ffe twagala byakumuggyako. Nenvaayo nentegeeza Abannayuganda nsi NUP si kibiina wabula project aba gavumenti aba NRM be bajingirira project eyo. NUP kyali kibiina nga kibaddewo myaka nga 17 kibiina kya Kibalama ne bakiguza Bobi Wine n'akiguza abantu abalina ennyonta ey'okuwangula obululu. Omugenzi Haji Hussein Kyanjo Mukama muwummuze mirembe yavaayo n'agamba nti ekiseera kigenda kutuuka wajjewo omulembe nga tegwagala ssente teguwuliriza tegugaba bitiibwa omulembe ogwo nga gwagala bukulembeze. Nzikiriza guno gwe mulembe gwe yali ayogerako omugenzi Hussein Kyanjo. Bino byonna yali abigamba abantu nga byabagamba tebabiwulira era tebabitegeera. Wabula nzikiriza kino kyekiseera. Famire ya Mwami Museveni tumenyani tulekaani. Tandikira ku Muzeeyi Nzeire gwolengedde mu katambi awo. Jangu ku Genosali Musale. Jangu ku Muhoozi Kainyerugaba. Jangu kwani yenna gwoyogerako chairman waabwe muto waabwe Toyota bonna baluwanyo okulaba nga basinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutuuze ku mmeeza bamugambo waaye oyagala ki. Omusajja abamye amasannyalaze Mwami Museveni n'abijjamu na busungu ali mu kufoosinga Bobi Wine agende mu iPod ku mpaka waakiri afune ekifaananyi kye kimu bwe kiti omusajja abamye amasannyalaze. Mu mboozi gye nkuleetedde tugenda kwoleka butya famire ya Mwami Museveni yonna bweweddeyo ng'eri mu kusaba Bobi Wine bafune okukkaanya okw'enjawulo era batuule babeeko bye bateesa. Bino byonna mbirina si emboozi yokka gye tuyina minisita w'amateeka Nobert Mao. Mpuliriza, Nobert Mao yafuuse dde ekisekererwa mu nsi eno. Nobert Mao yavuddeyo Mwami Museveni n'amulabisa n'amulaga nti gwe tolina kyoli oli kipapula n'amagezi tolina. Togamba nti byange bino ngenda kubeera nga mbikulaga. Emmotoka z'olengere ziringita emisinde za muntu omu chairman Toyota muto wa Mwami Museveni. Katukole bwe tuti then nzije. DPTV Uganda, Dawn People Television. Okay, mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mugoberera omukutu guno. Kye mukola kya muwendo era kye kisingira ddala. Yazasa Jime njagala kusaba video yaffe gituweere ekigalo mu ngeri emu genda maaso n'okubeera ng'otwegattako ng'osubscribinga ku mukutu guno. Tugoberere ku mikutu gyaffe egy'enjawulo Facebook, YouTube, X, Instagram kosa ne TikTok. Tubeerayo nga tugezaako okubeera nga ensi tugiwa ebyenjawulo. Saagala kurisa
njagala kubeera nga tutandikirawo emboozi ey'olunaku olwaleero. Eyaleero nzikiriza nsooke nkutwale waggulu ddala tubeeko bye twongera okubeera nga tutunuulira. Tutandise n'ekibiina kya NUP era nga tutandise ne Ssaabakunzi amanyiddwa nga Abibu Buwembo. Abibu Buwembo bwe kuba kulumya NUP ekintu ekitadde oba tukiyite tutya ekiwanise ku level mbutuufu esembayo okubeera endala anti wulira kufe oba onoonya ba generation eno noyita kufe onoonya balala bebaffe aba generation eno mu generation eno ogenda kulaba ebintu bingi nnyo amazima kkiriza otambule nabyo oba onoonya weewaawo. Abibu Buwembo ye Ssaabakunzi wa NUP era nga ye yaddira chairman Nyanzi muntu wa watu mu bigere. Nabagamba nga bakwasizza omuvubuka oyo eddimo ly'okubeera Ssaabakunzi ne mbagamba mumuwe kadde. Ekisooka ayina embazuulu mulungi era eri mu FDC gye yava eri FDC eri enkola ya defiance omusajja ono agimanyi. Kakati NUP teyali nsobi okukwata Buwembo Abibu emukwate emuleete emuwe obwa Ssaabakunzi. Amazima gali nti asobola omulimu gwakola. Atalaaze ng'agenza atabaganya bannakibiina ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abo abatalina kukkaanya era ng'abakubira ttooki n'obakolereza kando kuwa gye balina okubeera nga bagenda. Abibu Buwembo yoyo gw'olengera. Naye ate era ffenna tumanyi nti waliwo olutalo olwabalusewo gye buvuddeko. Olutalo luno nga luva ku Inginiya Balimwezo lutya. Inginiya Balimwezo yagenda n'ayita ttiimu. In fact mu NUP baabangawo akakiiko k'abantu basatu akayina okukulembera okubeera nga kanoonya ensimbi oba nga kakuŋŋaanya ensimbi ezigenda okubeera nga zikola ki nga zitambuza ekibiina mu kalulu ka 2026. Kakati Balimwezo yayita ttiimu ye n'abagamba bannange mujja tugende wano ew'omukulembeze atuwa amasannyalaze atugayidi nga kwegamba atuwe n'essaala kuba amazima gali nti abantu basonda ssente ku lwa bintu nga bisatu. Baagala enkyukakyuka kyekisooka kyokka essuubi ly'enkyukakyuka balirina mu Kyagulanyi Ssentamu. Balimwezo teyakola nsobi kubeera nga ajja afukamire. Singa yafukamira yekka mwandigambye oba naye ttiimu yonna yafukamira ne Bobi Wine n'afukamira ne balaajanira omutonzi abakwatireko basobole okubeera nga baggusa kino. Abakulu bo twalaba Muhammad Nsereko bangi bamuyita Simanya Kagege. Simanyi gye mwabijja n'ekyo sikyogedde. Ngambye nti bamuyita Kagege. Mama sikyogedde. Kakati n'avaayo n'agamba nti Balimwezo Yinginiya omulamba gwe tuwa ekitiibwa ovunnamira otya eki just ekifaananyi ky'omuntu. N'agamba nti oswazizza Obuganda, oswazizza famire yo n'ekitiibwa ky'abasajja kyonna okijabaasa okitadde mu ttaka otyo. Teyakomaawo ne tulaba n'Abedi Bwanika. Abedi Bwanika naye n'avaayo n'agamba nti bwe batyo Bobi Wine wayagala bamusinze nga Katonda. Era n'atutegeeza Abedi Bwanika mbu Balimwezo yayiyo obuyinja bwonna babadde bamuwa ekitiibwa ne kakati tebakyamuwa kitiibwa. Ebigambo bibadde bingi bangi boogedde ku Balimwezo naye Balimwezo ayongedde okubeera ng'alumya abayaaye. Mpuliriza wakati mu mukolo ogwabadde gugenda mu maaso wali nga leader of opposition Joel Ssenyonyi ataddewo olusiisira lw'ebyobulamu. Balimwezo yazze ng'alaga bye mwogera bannange nga sibiwulira mwongere mwogere nga sibawulira. Balimwezo n'avimba n'amenyeka n'akomawo teyakomye okwo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'amenya ku maviivi
Nabo bemulowooza nti ate tebagwanidde temubamanyiko bonna yakkakkanye. Kakati okulumya omulabye naleeta nakkakkana weki ne mama Joel Nobiani kakati bano bebaani nono nakka yebalimwe okulumya paka kuwulira bubi. Kati oba kati Muhammad Nsereka agenda kwogera ki? Eyo naye agenda kufuuka topic ku TV nga NBS, ku TV nga BBS. Omusajja yakakkanyiza ekitiibwa ky'abasajja. Bali mwezo bwati bwakoze. Ye lwaki sibawa? Ne mulyoka mulaba kukulu abayaaye balumya. Kyokoya ayina akalulu kange mu bungi ku bwa Lodime ngenda kamuwa. Sirika soko wulire. Ono yeba bali mwezo inginiya. Ajja kifo kya Lodime owe Kampala. Ajja kya Lodime nesajja singa teryale mara ya Rabbi. Okugulu akuzinyisa olinza olowooza kulamu kumba okugulu okukola kuli mu kyuma. Igwe balumye bana yono honorable bali mwezo nalyoka alumba ku bawagizi bakube ndeete aya basi. Bina abakadde tebajja bitegeera naye abalina otambula n'Ekyagulanyi muteekeddwa bimanya nti ebintu bya ddala vibe yeetaagisa temwefuula nnyo siriyasi. Baali yes saya ingiri abali mwezo wallahi akalulu bakakuwe mu Kampala. Omanyi njagala mbaweeyo ebyokulabirako nga bisatu. Omukulembeze ng'ayina teyajja kulya ssente, ayina ebiruubirirwa. Bali mwezo yali meeya wa Nakawa, si bwe kiri? Ekisanja kimu n'agamba abaayi awo mpeerezaawo abantu nga bakyamugamba komawo n'agaka ŋŋendeko mu palamenti nakyo nkikole. Mu palamenti abaddeyo ekisanja eki agamba kakati gwe Alex Waiso Mufumbiro jangu odde wano then kaŋŋende ne wali n'alumba obwa Lord Mayor. Abo be bakulembeza abatuufu, si kweremeza mu kifo. Okitegedde? So bali mwezo yasazeewo kujja ku bwa Lord Mayor. Saagala muntu aŋŋambako yadde kigambo bali mwezo nja kamuwa. Gwe kiruma kimulume agamba nti nina sayidi mbeere nga gwe bw'otayina yiyo. Tunaaluuku emune ku lwekyo. Kale weewaawo munzikirize naawe atuveewo nkugambye nti waliwo abaalumiddwa nga n'okutuuka olunaku olwaleero emitwe gibaluma n'omusujja gubaluma mu baalumiddwa. Kakati wulira waliwo abantu betugamba nti katusooke tuwulire before nga sinnaba kubeera nga mbagamba kino. Okay, basolooza ssente banne abantu amu bakwata abantu obwaffala. Omusajja yayimba nti kiwaani ddala mu butuufu n'okuŋŋaanya abantu n'obajjako ssente zaabwe. Ekizibu ky'opozisoni ya Uganda si kya butaba na ssente, naye abantu tebabaagala, abantu babakoowa. Ne bw'osolooza obuwumbi bwa ssente ababipopaazi basolooza tosobola kujjako Museveni kubanga obuzibu si lwakuba nti temulina ssente, wabula abantu tebabalabamu busobozi busobola kutwala ggwanga lino. Eggwanga lino asobola litwala maaso ye General Yoweri Kaguta Museveni yabakutte obwaffala. Nalabye abapipopanga babakutte obwaffala abasajja abakulu. Nenda babali mwezo alinga tali musajja Muganda n'ofukaamirira musajja munno olw'okuba kaadi. Bali mwezo watuswazizza nnyo. Kakati omusajja ayogedde ebintu biringa 3 ku 4 katumenyeko bye tusobodde. Agambye nti
Bobi Wine akutta aba people power obujega. Abakutta obujega mbu ne bamuwa ssente. Naye omusajja omukulu oyo nga mumulaba ku screen kyannaku nti otakabanira buweerere n'oba n'omutwe omunene nga temuli magezi sivuma. Kale ayina amagezi netategeera kubanga Bobi Wine eyakabeera mu byobufuzi emyaka 4 emyaka 5 6 ogamba otya nti akutta abantu obujega okusinga gwe atayina magezi atategeera nti naawe osobola okukulembera eggwanga omuntu omu yasobola bakulembera era mu bulamu bw'omanyi nti Museveni yekka yayina amagezi yategeera yayina vision eri eggwanga kitegeeza gwe oli musiru totegeera n'eggwanga toyina by'olyagaliza kubanga ekitwagaza ekitubeeza n'abakulembeze kwe kubeera nga balengera ne mu kulengera naffe tubayambako kati ate gwoba mbuzi nnyo okubeera nga gwomanyi nti Museveni yaliwo yalibaawo talivaawo naye nno sewe oyo musajja mukulu era abaana bamukulisa okamaga kulikayo taata hata toli mugezi twakuwulidde ku bukedde ng'oyogera bannange taata wange tukwenyumirizaamu oyo ekintu ekirala agambye nti omusajja yayimba oluyimba nti Kiwaanyi awo wali ayinza n'okuba nti tamanyi nti oluyimba Kiwaanyi alujje mu bigambo byoyo gwayita omujega ayinza n'okuba nga tamanyi nti Kiwaanyi ebigambo abyewoze mu luyimba lwoyo gwayita omujega kubanga agambye omusajja yayimba nti Kiwaanyi kitegeeza agamba omusajja mugezi yamanya nti yasiba Kiwaanyi katamanyi na nannyini luyimba ekintu ekirala kino kyo nkibuuza nnyo aba NRM nti Museveni bw'anaafa eggwanga linaggwaawo wangi ekyokubiri NUP esoose okusonda ssente ebibiina by'obufuzi nga bibadde bisonda ssente nammwe muli mu kusonda bassebo kubanga tewali yewandiisiriza bwereere mu NRM ne NUP bewandiisiriza bwereere si bwe kiri kakati bw'omala okumanya nti omuntu alina omutwe gumuyambako just kugenda manju onwamu aha kale tuveewaawo bwe tuba nga tuvuddewo kakati gwe oli eyogamba abantu nti simanyo n'abakutta obujega abakulu bagamba omwana tumuyambeko katufune jjajja akusekerere ng'okyalina jjajja agamba tugenda kuzisonda kama mbaya ni mbaya omwana tumuyambe ajjeko ekizibu ky'eggwanga babuulire ssente zompadde walisangulawo kali kabadde kajjo sika leero nayogerako ku 13 nze nazoogera ne nkugamba nti oba owaddeyo 3 oba 4 nze muwala wa Bobolayini Tawosi Sola Enakabugo mpaddeyo 15,000 kukola ki kukusonda ssente ezinayamba mu kalulu oziwaddaani azitwala kabiika bannaye ndeeta 15,000 azimpadde muzirabye ziyambeko mu kukola ki kuba n'agenda okunoonya akalulu okubagulira ebyetaagisa babuulire ssente zompadde okay mukadde bwatyo nga waayo ku lw'ekibiina kye ogenda maaso n'okuba nga kibaako bye kituukako mukadde wuuyo naye atannaba kuseenya obwongo temuli omulengero eno kale byebyo nzikiriza nate ne kino nakyo tugira tukiteeka ebbali bwe tuba nga tukitadde ebbali njagala onzikirize buterevu nnyo tusobole okubeera nga tuwolekera ebigambo
eby'omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi olunaku olw'eggulo yategese olusiisira lw'ebyobulamu ng'ayita mu kitongole kye era yagabidde abantu abasoba mu 8 eddagala era nga dino lyagabiddwa okuyita mu kitongole kye. Joel Ssenyonyi yayogedde ne kwabo abasekerera ekibiina kya NUP n'abakikritisizinga ng'omwami abadde wali gwenkulaze nti kisonda ssente kiri mu kubba abantu. Niyo abantu be babbanga baagala. Lwaki okayirirwa by'otalidde katudde ku by'obulamu? Joel Ssenyonyi ng'omukulu amanyiddwa nga Kanso Elias Lwimbazi Nalukola we yatugamba nti NUP eyina amalwaliro, NUP eyina amasomero amalungi, NUP yeyina enguudo ennungi. Tukiraba Joel Ssenyonyi bagenze bwatyo naggulawo olusisira lw'ebyobulamu oluyindira wali mu constituency egyakiikirira ey'Ennakawa. Abantu bali mu kufuna bujjanjabi bwa bwerere okuyita mu kitongole ekya Joel Ssenyonyi. Njagala tuwulire ku bigambo by'omukulembeze ono ate nga yakulira paalamenti ku ludda oluwabula gavumenti. Soka tuwulirize ebigambo bye then ate tweyongereyo. Ssenyonyi ayambalidde aboogera ekibiina kya NUP ebikikinike nga bwe kiri mu kunyaga abantu nga kibajjamu ensimbi z'akalulu 2026. Kati nalyo ddagala. Ssenyonyi asinzidde mu lusiisira lw'ebyobulamu lwakubye mu zooni ya Mulimira mu Nakawa abantu abasoba mu 7 mwe bajjanjabiddwa n'ategeeza nti bwe waba nga waliwo alina obuzibu ku nsimbi ze bakuŋŋaanya waddembe okubatuukirira mu kifo ky'okwogerera mu nkukutu. Bannayuganda ssente buli ze tufuna zeeyoleka bye tukola weebiri byeyoleka. Tewali kibiina mu ggwanga lino nga kwotadde n'ekibiina ekimaze mu bukulembeze emyaka 40. Tewali kibiina mu Uganda wano ekirina amakanga aga NUP ge tulina. Ne bwogenda mu districts ez'enjawulo, mu North tulinayo amaka, mu West tulinayo amaka ag'enjawulo, mu East tulinayo amaka ag'enjawulo. Ne obunanyizibwa bwe tutambuza bannaffe bano basiba bano biki ne tusasula fees ez'abaana, rent n'ebirala. Tusigala nga tukola ekisoboka okulabirira abantu baffe bano. So buli omu alaba ssente wa weziraga. Ssenyonyi era asoomozezza gavumenti okutereeza ebyobulamu by'eggwanga kuba omuwendo gw'abantu abayiye wakubye olusiisira lw'ebyobulamu gumala okunnyonnyola ekiri mu ggwanga. Tubagamba naye zino ssente tezimala nti banaye tewali ssente. Tubagamba zino eziddibwa zino eziteekebwa mu classified budget. Tuteeke ssente mu ebyo abantu bafune obujjanjabi. Tebajja kubonaabona nga beesondamu ssente kutwala muntu India ne beesondamu ssente kugenda South Africa kugenda wa. Kikolebwe wano ate ne bagamba nti bajja kikola Lubowa hospital twakateekamu obuwumbi obusoba mu 7. Teri ddwaliro liriyo. Ssenyonyi era akukulumidde n'abakuumaddembe abatera okwekiika mu nteekateeka nga zino eziba zigendereddwamu okusembereza abantu ba wansi obuweereza. Obuzibu bwe buli nti ffe bakitunenyeza ekyo naye ate bannaffe aba NRM bakikola kuba ebiseera bya bufuzi. Aba NRM balaba nga bayisa ebivulu enguudo ne baziggala ne bayisaamu ababodaboda be bawadde t-shirt n'omutwalo naki enguudo nga nzigale bazigadde abantu basobola tambula ne bagamba nti kino tukikola kuba akaseera ka byabufuzi kati ffe muba mutulanga ki. Abantu abaganyuddwa mu nteekateeka eno omuli abasuulirira okuzaala wamu n'endwadde ez'enjawulo beebazizza omubaka waabwe olw'okubasembereza obuweereza kuba bwe bagenda mu malwaliro buli kimu kyakugula kekibe mu ddwaliro lya gavumenti. Kuba ne boogendeyo ng'omusujja gukuluma era bakusindika mu private bagamba nti genda oligule wali tetekulina. Tuyamba ffe abamu abatalina ssente batuwa eddagala ne batujjanjaba. Twali twokulabirako abakyala ab'embuto abasinga obungi tebagendangako mu malwaliro bazze wano tutandikidde bakolako mu lusiisira lw'ebyobulamu. Museveni buli gwayingiza mu kabineti ayagala amuvuge. Oyo gwogenze maaso n'okubeera nga olaba ye Joel Ssenyonyi ng'agaba obujjanjabi obw'obwereere naye ng'okyali ku bujjanjabi obw'obwereere njagala tulabe omukulu gwe bayita Norbert Mao. Nkiddamu nsaba tulabe omukulu gwe bayita Norbert Mao. Norbert Mao emirundi mingi avuddeyo n'akakasanga NUP ng'ebibiina by'ebyobufuzi we bitalina kubeera nga bijjako
abantu ensimbi. Nobert Mao mukulembeze azagamba ekibiina ky'ebyobufuzi tekirina kufuna nsimbi kusukka. Tekirina kufuna nsimbi kusukka even okusukka obukadde obuli awo mu biina according ku Nobert Mao ye nga bw'alowooza era nga bw'agamba. Njagala tubiwulirize then bwe tubivaamu nzije nkulage ensi eno Mwami Museveni kye yakoze Nobert Mao wallahi tekikolebwa mutiitiizi n'ekino kyeyolekera nnyo mu busirusiru bw'abantu. Mu nsonyi okukozesa ekigambo ekyo, kino kiyolekera nnyo mu busirusiru obw'abantu. Njagala tuwulire emboozi eno katugitandike buto then tugende. Kiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya sente zisukka miliyoni 4. IPOD kye kibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka sente mu bibiina. You cannot be a political party aspiring to lead the nation when you don't support dialogue processes, because then you cease to be what you stand for. Kitegerekesenga aba IPOD bwe basaana okunoonya amakubo amalala agavamu ensimbi okuvujjirira omukago guno oluvannyuma lwa gavumenti ya Netherlands okulekerawo okubawa ensimbi. Ekya gavumenti ya Netherlands okomye kwa IPOD ensimbi kyesigamiziddwa ku kwekalakaasa okugambibwa okubanga kwakolebwa ab'ekibiina kya NUP mu ggwanga lino nga bawakanya ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu ebisusse mu ggwanga lino. Ezo ensonga nga IPOD tuzoogerako. Ffe twakulembera n'olukuŋŋaana nga twakava mu kalulu. Ne tuteesa ne President Museveni n'ayimbula abasibe abasukka mu 6 ku lunaku olwo lwennyini yalagira. Naye tetufunanga yadde kagambo ka kutwebaza. N'ebyo tetubikola lwa bibiina. Oye Nobert Mao bw'atyo bwe yategeeza tewali kibiina kya byabufuzi kikkirizibwa kufuna ssente zisukka bukadde 4. Era mu statement y'emu mukadde waffe oyo Nobert Mao n'avaayo n'agamba nti NUP kibiina kya NRM. Kakati njagala owulirize na bino ebigambo bya Nobert Mao. Nkiddamu ne bino bye ngenda okuwa bya Nobert Mao. Oba omuyita otya oba Mao oyinza ddimalayo otya. Waliwo eyaŋŋambye nti Mao liggwayo mawube ne mugaa tetuli wano kutyoboola abantu. Abantu bawe ebitiibwa byabwe nti yeggwani nti Nobert Mao togamba nti mawube ekyo kijja kuba si kirungi. Njagala tuwulirize Nobert Mao mu bigambo bye then owulye ne Mwami Museveni kiyamukoze. Bino byazaakola abantu bonna bazaabeera nabo Mwami Museveni. Wabula nkujjukiza tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ku namba y'essimu esembeyo 711 gy'olaba ku screen yawo asobole okubeera ng'akuyamba akola ku ndwadde ez'enjawulo. Kale nno endwadde gy'atakolako Sheikh Ashraf Dembe ajja kugamba nti esigikolako wa mazima mwesimbu gyakolako ajja kugamba nti kakkana atuula kalira ensonga egenda kubeera ng'eggwa. Katuwulire ebigambo wakati wa Mwami Museveni ne Nobert Mao. Bano be twayitanga abagezi webback baali basiru nga tetumanyi. Museveni buli gwayingiza mu kabineti ayagala amuvuge nga wheelbarrow. N'olwekyo akusibako omuguwa n'akusika okutwala gy'otayagala genda naye nga ye aba asazewo nti gy'oba ogenda. A few moments later. So when I see people like Mao saying DP without Museveni, there is no DP without Museveni. Tusooke tuddemu statement eno ogiwulire bulungi olabe n'ekyagudde ku Mao. Bannange twawula okusoma n'okutegeera ebintu byanjawulo. Obantu abaasoma si nti bategeera, bagezi bayivu ne tebategeera.
Museveni buli gwayingiza mu kabineti ayagala amuvuge nga wheelbarrow. N'olwekyo akusibako omuguwa n'akusika okutwala gy'otayagala genda naye nga ye aba asazeewo nti gy'oba ogenda. I was already active. In 1962, I was already active as a young activist. Mwaka Pierre Pichel Wario, no dong anatio kitme we bie chalo bulu remo maliet. And I was supporting DP, a party called DP. I don't know, anati DP and Mamegani. So when I see people like Mao saying DP without Museveni, there's no DP without Museveni. Donka nero Maogi teori ni DP idogi DP petwere ka Museveni peye Museveni miyorberi DP. The moment I left DP, that was really the end of DP. Madong arawera DP peropa DP do. Kakati njagala owulire buno si busiru buno butategeera puliriza bulungi tutandike n'ekigambo activists mu Uganda kye bataagala kuwulira kye kigambo activist tebaagala kubiwulira tebaagala kubimanya kibalwaza n'obbalwaza bw'ovaayo n'ogamba nti gw'oli activist ozizo musango munene nnyo bayinza n'okugamba oyeekera eggwanga bayinza n'okugamba nti oyeekera eggwanga Museveni agamba nti naye yali activist era ebyobufuzi bye yabitandikira wala ddala nnyo yegatta ku DP Democratic Party era agamba nti ewatali ye DP teriiwo Mau namukuwadde nga agamba nti Museveni kasita otandika omukolera ofuuka kyana kya trailer akozesa ne byotayagala n'abikozesa eyabyogera nga ye Mau era ayimiridde ku muzindaalo ng'ayanukula mwami Museveni byayogera ebikakasa nti DP yagigula DP yagitwala yagisaanyaawo Mau yali muku sokoleke nchinyonyole ntya Mau yali mukuvuunula Museveni byayogera wallahi ebyekiwumba tuutu naye ng'abyogera ali mukuswaza Mau ne Mau akkiriza yeeswaze ayanukula ebimutyoboola ali awo asekerera amegerera nga supu w'enkoko wa doodo olunaavaawo naye ng'ayimirira mu kamera ng'agamba ategeera mugezi kwa munaye boogera oluzungu n'aluwulira mugezi naye tategeera kiki kyali mu kkola abaliwo abatali bannabyabufuzi bafa nseko bagamba bannaye oboono wenga yavaawa ali mu kuseka kwega alabira ddala nga mugezi naye ensi etunuulira ekintu ekitategeera agwe Uganda erabye ne bannabyabufuzi ye Nobert Mau ne mwami Museveni bwe batyo bwe batukoze bwe batyo bwe bagenze maaso n'okubeera nga batukola nzikiriza nsooke nkutegeeze nti omukulu ndooza tugende butereevu mu mboozi eya famire ya mwami Museveni eyagala okubeera ng'esinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ndowooza gye tuba twolekera ebigambo tubyogere era tusobole okubeera nga tubinnyonnyoka mu ngeri esingira ddala okubeera ey'enjawulo weewaawo nzikiriza tukole bwe tuti bwe tuwolekedde emmotoka ezo z'olengera eziwenyuka obuweewo mmotoka za chairman wa Toyota ono muto wa mwami Museveni zonna nga bw'ozirengera za muntu omu just
ali mu kutambulamu atunda Geno Muhoozi mu bantu basobole omumanya n'omutegeera olwo lwe luseregendo olumuwerekera si mulala ye Toyota njagala kutandikira wano chairman amanyiddwa nga Toyota yavaayo ng'asinziira mu church eya Pastor eya Pastor Wilson Bugembe n'avaayo n'ategeeza nti ayagala kusinkana ku Robert Kyagulanyi Ssentamu awulira nga ayagala kusinkana ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ebigambo bye bimu ebyoleka kiki kye yali ayagala yabyogera ne ku mukutu ogwa Salt TV. Omukutu ogwa Salt TV omukulu ono n'atutegeeza bulungi naga bannange ebyaddala saagala mbalimbe. Bobi Wine singa kiba kisooka twanditudde ne twogerezeganyaamu tukyali ku muto wa Mwami Museveni amanyiddwa nga chairman Toyota oyo akuutira Geno Muhoozi akadingidi. Tetwakomaawo bino soko biteeke ebbali tuba tuli awo ne zireeta Geno Salimu Sale naye bw'atyo n'atwoleka n'atugamba nti abange amazima amatuufu gali nti tuve mu kwebuzaabuza yadde okwekoza njagala okusinkana ku muvubuka oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala kumusinkana. Geno Salimu Sale ye ebibye teyayagala na bikweka yategeeza nti amazima gali nti njagala kubeera nga nsisinkana muto wange Bobi Wine nsobole okubeera nga njogerezeganya naye n'agamba nti nali mumanyi yali kyali wange n'amala nanneewaggulako n'agenda kati tukyawuliziganya naye mpulira nti ono yafuuka president owa People's Power. Njagala kubeera nga ebigambo bino buli kigambo kye njogerako nga nkikuwa mutereevu nnyo osobole okubeera nga naawe obyerabirako si kugamba nti Sajjime watandise okukonjera ddala ate njagala kuwa kigambo ku kigambo. Tebaakomaawo ne Geno Muhoozi ne tumulaba ndi mu kubeera nga mpreparinga wano osobole okubeera nga abantu bano bonna obalaba buli omu ne kiyayogera. Njagala kuwa obutambi buno nga mbuviira ddala kumu wamma ng'alya akatogo. Tutandike ne Geno Salimu Sale, tutandike ne Generali Salimu Sale, then gwe tuba tutandika naye ate tweyongereyo. Geno Salimu Sale ng'asinziira ku mukutu ogumanyiddwa ng'asinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga BBS Terefina yasinzireyo n'aga abange ekituufu kiri nti njagala okusinkana ku Kyagulanyi si mu bubi. Ebigambo bye bye bino then nzije ate tweyongereyo. Ono ye Geno taata wa Muhoozi. Alright. Singa mfuna yes nemuwa amagezi Foster Geno Samu ebyo tebyakole bya Samuel tebyakole so nzo mukuroza kwange nze ndabo ikizibu kiri ku management of power agifunye ebize ayogerera people's power. Oyo Geno Salimu Sale bwatyo bwagamba. Then kakati oyo soko omuteeke ebbali oyo nkugambye ye Geno Salimu Sale. Waliwo ate omulala gwe bayita Nzeyi. Ye Nzeyi bamuyita Nzeyi ndowooza erinnya lyeryo Morgan lyeryo Nzeyi. Nzeyi ye yasabye naga abange bino si lutalo. Bobi Wine mumanyi nnyo, in fact mumanyi n'okusinga mmwe mumumanyi. Mbadde nsaba bwe wabeerawo omukisa tusinkane twogerezeganyemu. Nzeyi agamba nti Bobi Wine amumanyi
n'okusinga mmwe bannayuganda we mumanyi Kyagulanyi era n'atutegeeza nti ono munywanyi wange nnyo ebitagambika. Njagala kubeera nga nako nkakufunira osobole okubeera nga okategeera. Weewaawo kansabe kabeere nga keekano aka Mukulunzeeyi. I think kabadde ku intro katusooke nayo tugifune then tumanye. Okay. Kakati katugende wano osooka okawulire bulungi omukulu ng'atutegeeza Bobi Wine mumanyi. 2, I was already active as a young. Okay, ke kaliwa ya Rabbi intro. Dawa Uganda. Muganda wange Bobi Wine. Nebo mubuuze Bobi Wine amanyi nange mmanyi. Muganda wange. Twajja wano tubadde mu club ffenna tubadde ekibuga nga tujjoga wamu. Bobi Wine omumanyi mwali mubaddeko mwena mukwano gwo. Nagwajja wano nasooka kubuuza nze nga tanaba kubuuza gwe. Oyo ye Nzeeyi ndi mugezaako kufunira akatambi akajjudde. Sikalaba kaŋŋambe Mogani wano akannoonyezeeko tusobole okawulira konna. Naye nga bwe bannoonyeza akanzeeyi nzikiriza tulabe eza General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi ye yatandika bw'ati agamba nti evvubuka lino ya Rabbi agamba a lot of my supporters are telling me to sit down and talk to my brother Bobi Wine. I have no problem talking to him. We talked in the past and we are friends. I just advise all the youth never to seek war over peace. Agamba nti postage ogenda maaso n'okuba ng'olaba ya General Muhoozi era ng'agikola mwaka gwa 2020 mwaka gwa 2020 mu May nga 5 Bobi Wine nga amaze okugamba nti agenda kwesimbawo ku bwa president. Muhoozi n'agamba kanjogereko ne muganda wange. Ebiseera ebyo ng'akyamuyita muganda we lwaki baali balowooza basobola omukkakkanya ye ne bamulemesa pulaani ze yagenda okulaba biganye. Size zokka wano ng'alaga nti abawagizi bange abayitirivu bansabye ntuule wansi ne muganda wange Bobi Wine era sirina buzibu mu kutuula naye. Natugamba nti twayogerako ebiseera ebiyise era tuli ba mukwano. N'agamba naye mpa abavubuka amagezi obutasaba ntalo wabula balondewo emirembe. Ye General Muhoozi Kainerugaba. Ezo ze zaasooka nga tetunnatuuka mu ka Bobi. Eyo emala okubeera ng'eggwa atuwa endala ng'efaanana etya. Gye njagala okubeera nga nkuteera ku screen mu ddakiika eno oba mu kiseera kino kyennyini. Endala gy'atuwa ng'egamba bw'eti. In fact ndowooza eno yegenda okuba ng'esembayo. Kansooke nkuwe eno. Kansooke nkuwe eno. Eno agamba I am ready to meet my brother Mr. Robert. Biseera ebyo nga kyamuyita Mr. Robert Kyagulanyi. Anytime some of our people are demanding a meeting, ndi mwetegefu okubeera nga nsinkana muganda wange Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obudde bwonna. Abamu ku bantu baffe, some of our people, abamu ku bantu baffe batusaba meeting, batusaba tusinkane. Eno General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo bw'agenda mu maaso n'okubeera ng'agamba tuba tuli awo ne wajja endala eno kati ng'olwagaanye
eri agikola 2023 ng'omukulu balowooza akyasobola okugonda omutima eno eri wansi eyo okitegedde kaakati addamu okukola endala eno eyo ng'agamba I have cancelled my meeting nsazizza mu meeting yange with Kabobi olwo ng'afuuse Kabobi kaganye we can't meet a buffoon situsobola kubeera nga tusinkana buffoon kozimanga abakeki omuntu omugezi akola ebyekisiru sisobola kubeera nga sinkana omuntu akola ebitategeerekeka naye nkulaze wali nti muwozi abadde nga asaba basinkane era nga amuyita mister muganda wange bw'amala okitegeera nti gwazanyirako yajja amazeeko nga katogo n'alyoka akyusa oluyimba naga sisobola kubeera nga nsazizaamu ensisinkano yange with the Kabobi we can't meet a buffoon okategedde ekyo nakyo ne tukitegeera kakati famire yonna eweddeyo nkugambye Jeno Muwozi yasaba ne nkugamba Jeno Muwozi bw'amala okusaba waliwo Toyota n'asaba Toyota muto wa mwami Museveni ne Sodo Kaguta ne n'asaba asembyeyo okubeera ng'ayogera ku Bobi Wine yenzeyire Jeno Salimu Sale yayogera ne bigaana kati ate ye mwami Museveni ye yasazeewo okubeera nga okwogerezeganya ne Bobi Wine akakakukake in fact anoonya na kifaananyi anoonya just kifaananyi agambe nti omusajja natuulako naye kakati gwe munnayuganda oyina ensonga nga 10 mu mmeka okubeera ng'owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lwa Beta Uganda abasigadde bali ku byabwe okulaga nti bali ku byabwe njagala tuwulirize akatambi kano agamba sisobola kubasinkana era nze simiitinga Bafala njagala tulabe akatambi kano katono nnyo then nzije kampi nnyo ka seconds ntono ddala naye katukajjewo tugende lumu then tweyongereyo ye Bobi Wine ye Robert Kyagulanyi Ssentamu apuliriza mukwano gwange yonna gyosinzira okubeera nga ogoberera omukutu guno kankole bwenti then ate nzije tusobole okubeera nga tweyongerayo tumalirize emboozi eno tugenda gisembyayo wakati mu kubeera nga tunnyonnyola Bobi Wine yaani listen kubanga twagano ya National Unity Platform kubanga twagano kwogera ne Museveni ffe twagala byakumujjako era bangi abali eyo bagamba temukkiriza tujja zisonda okay ye His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwatyo bwagenze mu maaso n'okubeera nga atubuulira nkugambye family ya mwami Museveni yonna eri mu kusaba Kyagulanyi agisinkana yonna bayina emmundu bayina ssente bayina buli kimu naye muganda wange ssente tezigula mukwano kiddemu balina buli kimu bayina buli nsimbi empya n'enkadde ssente tezigula buli kimu wano babebe we bayiikira amaviivi bali afuta mmana omusajja ali mu kunoonya kununula ggwanga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu mikwano gyange mwenna abatugoberera njagala kubeera nga nsembyayo akatambi in fact munzikirize mbateere wano Mukama Katonda omulungi ow'ekisa atakuumira mpeera abampeere buli omu by'osinga okubeera ng'oyagala omukutu nkutegeeza mukwano gwange nti oli kugwa DPTV Uganda kwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tutambuliza ensonga ez'enjawulo nkwebazaako nnyo nkwebaliza ddala gwe atugoberera
era nga otuteereddeko ddala oteeredde ddala amaaso go ku mukutu guno. Mukama wange, taata wange, weebale nnyo, weebalire ddala, kyokola kye kisingira ddala. Olunaku olwaleero lunaku lwa Sunday, right? Leero lunaku lwa Sunday, bwe luba lunaku lwa Sunday nja kusaba nsaba abazadde nga muyina abaana. Olunaku luno luyinza okubeera olutono naye nsaba busabi muluwe ku famire zammwe. Si mu bubi, oyinza okubeera ng'oli bize, n'ennaku zino nsaba tuziweeko ku famire zaffe, tubeerewoko, batulabeko, batunyumirwe, kubanga okukola tekuggwaayo. Kale nno nsaba buli omu at least beerako ne famire yo, watabeerawo buzibu nnyo nga ddala ewaka toyina kyogenda kyamaanyi kukola kirala. Beerako ne famire esobole okubeera nga eraba omukyala alabe ku baana ku baawe mu ngeri y'emu, naawe nga omwami omanye famire yo, omanye ne kubisoomooza abaana bo, kubawa ebiri ne bambi tebabigamba olw'ensonga nti tobeera waka, bakulaba matumbi budde kyokka. Tugezeeko okulaba nga famire zaffe tuzibeereramu, tuzibeererawo, kubanga nabo batubeererawo ebyaddala mullo. So tuleme kubeera nga tubasuulirira busuulirizi tutyo nga batulabako dwe bazze, dwe tukomyewo tukooye nga tetusobola nakukola kigwanidde ekyo kye tuba tuteekeddwa okubeera nga tukola. Yenze Sajjime Katonda Dugaba atakuumira mpeera mikwano gyange, abampeere bye musinga okubeera nga mwagala. Mubeere bulungi, mweraba. Tusinkane nate mu mboozi endala. Kyoteerabira vidiyo yaffe kugituweera like, so nga ate mu ngeri y'emu teweerabira kubeera nga subscribinga. Tujja kuddiŋŋana. Mukama Katonda abankuumire. Peace and love. Oba waliwo wano kayimba nkabalekereyo. Kayimba ki nkabalekereyo wano. Okay. Waliwo abandaba nga nvimba mu kkubo ne bampita omulalu. Nalumansi oba. Anyway, tujja kuddamu n'akabalekerayo omulundi omulala. Mubeere bulungi. Tuddamu tuwuliziganye mu mboozi endala.